gyekumirako wakati nga tokyatunuulira ebikwata ku bakuumi abakuuma omukulembeze wa Amerika bakyatereeza n'essaawa zakati olw'okukola buli ekisoboka okulaba nga bamutaasa okukubibwa amasasi. Bino ebyaliwo ku lunaku olwa Satade nga ne weetoogerera ebibuuzo bingi bikyebuuzibwa ku bulumbaganyi buno nga tetunaba kweyongerayo kugenda wala ogenda kunzikiza tutunuulira ensonga zino nga bwe zaatambula. Olwo nno twongere okunnyonnyoka omutemu ono yayita atya ku byokwerinda eby'ekika ekya waggulu muno nga ngenda kuba nnyambibwako ebifaananyi ebigatte ne kompyuta olw'okusobola okusigira obutereevu ekyaliwo ng'okusinziira kunoonyereza okw'enjawulo. Thomas Allen ali emabega w'obulumbaganyi buno yava mu kibuga Los Angeles n'atuuka mu Chicago ng'akozesa entambula eggaali y'omukka. Awo nno we yava okolekera ekibuga Washington DC wali wategekeddwa ekijjulo kino n'ekisawo kye bwe yali ategese biteretebwa bye yalina okukozesa. Bw'atyo ne yasoga hoteri ku lunaku olwa Friday ng'enkeera omukolo lwe gugenda okubaayo mu kisenge kya hoteri mwe yali mwe yateekerateekera emmundu ze. Olekawungeezi ng'ekijjulo kitandise ekyaliko abamawulire kw'ossa n'abakungu mu gavumenti y'Amerika nga bakulembeddwa mu Donald John Trump, First Lady n'omumyuka we n'abakungu abalala. Musajja mukulu bw'ati akkirira naddala okugenda enteekateeka zino gye zaali. Ono watuuka mu kifo awali akuuma akakozesebwa okwaza ebyokulwanyisa ng'akutte emmundu yabe ebyokwerinda yasalawo bayiteko na kifuba. Bwe batyo kwe kukola ekisoboka okumuziyiza okutuuka mu lumu awali ekijjulo kino nga n'amasasi gavuga omwali n'eryakubibwa musajja mukulu ono. Olwo nno ab'ebyokwerinda kwe kukola ekisoboka okulaba nga bajjawo omukulembeze wa Amerika muno kw'ossa n'abakungu abalala. Abagenyi nabo kwe kugwa wansi w'emmeeza. Olwo aba Security Service musajja mukulu Thomas Arens baali bamaze dda okumunyweza ng'ebisingawo ku nsonga zino n'ebibuuzo ebyebuuzibwa bannansi nja kukusaba oyirinde mu pulogulaamu ensimu etuli ku lunaku olwa Saturday essaawa 4 ez'ekiro. Asigadde Professor Branch Rangwa, KTV Amalindirire. Katundu akakino obadde okimanyi nga tweyongeddeyo